بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. مسورة وجتوجين وقسم جبيت العلق. الله سبحانه وتعالى قام بانت اقرأ سما زنز آية يزاسو كوكوكا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل يمسانجر منتكو nga aliyeyo jasinziza nga avudde abantu bwe baali nga basinziza amasanamu yeyawulanga n'agenda mu mpuku n'abeera bye bayita gaaru Hira n'abeera ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala ku nkola ya jjajjaawe Ibrahimu alayhi salaam nga tagatta ye ku Allah subhanahu wa ta'ala bintu birala. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera Jibriilu ng'aliyeyo mu gaaru Hira namugamba nti iqra soma namugamba nti ma ana biqari'in siri musomi simanyi byakusoma namunyiga okutuusa lwe yamugamba aya zino ezasookera ddala okukka ti iqra soma bismi rabbika alladhi khalaqa nga weeyambisa erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala oyo omutonzi. Khalaqal insana min 'alaq. خلق الإنسان يتند منك من علق مجم مجفرك مساي. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ ثم وربك الأكرم نكتند الله سبحانه وتعالى ومقرمزي ومتوارن تياسنغو كبيرو ويكتيوا. الذي علم بالقلم يمؤي الله سبحانه وتعالى يجري زومون تنغايتا مفكران. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان يجري زومون ما لم يعلم بيرتمني. فالناس اللي بجري كونسونغي يونت الله سبحانه وتعالى ياكو يجري زنا كوي كرابو نوبيرا مساو نوبيرا انجينيا نوبيرا ngomanya omulimu guno oba guli Allah subhanahu wa ta'ala yakuyigiriza ebyo bye wali tomanyi ne bukeera enkya nga weebuuzibwako ne bukeera enkya ng'oli muntu wa buvunaanyizibwa. Kalla mazima ddala innal insana mazima omuntu yenna layatgha abula n'ayitiriza naddala an ra'ahu istaghna an ra'ahu istaghna singa yalaba nti atuuse mu ddaala ery'obutakyeguya emaali gy'alina ng'awulira nnyingi ezadde alina abaana ebitiibwa biyina atuuka mu ddaala istaghna ery'obutakyeguya balala ng'awulira agaggawadde ekimala talina bwetaavu eri bantu balala. Omuntu bw'atuuka mu ddaala eryo Allah agamba nti omuntu abula n'ayitiriza singa atuuka okuwulira nti buli kyalina akyetuusaako ng'ebitiibwa abirina emaali agirina abaana abalina. Inna ila rabbika ruj'a muntu gwe abuze bw'atyo n'oyita bwe wandikomye kakasa nti bijja kuba lumu ila rabbika ruj'a obudde bwo bubeere nga bwakuzzibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala ewa Katonda wo gy'ojja okudda ewa Katonda wo gy'ojja okubeera nga bakubala ebyo bye baakuwa wabyeyisizangamu otya. Ara'ayta alladhi yanha olaba otya gwe olaba omusajja oyo mu budde obwo ayino eyakkira eyali asinga okutulugunya nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala gwatulaga wano yali bamuyitanga Abu Jahal Amr ibn Hisham al-Makhzumi. Omusajja oyo yabunyabunya nnyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamusanganga ng'asaala ku Kaaba mu kifo ekiyitibwa maqaamu Ibrahim n'abeera ng'amutulugunya ng'amugamba nti bwe naddayo okukusangawo omulundi omulala nja kutuusaako obulabe nga tayagala asaalire ku Kaaba kubanga Kaaba mu biseera ebyo yali nga efugwa abatali bakkiriza ng'eriko amasanamu 306. Naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nga ye asinza Allah we ng'asaala ng'omusajja Abu Jahali tamwagalira ddala kulaba ng'ayimiridde awo mu kifo ekyo ng'asaala. Allah subhanahu wa ta'ala
n'ayingira mu nsonga za Abu Jahal n'agamba ara'aita alladhi yanha olaba otyo yaziyiza abdan omuddu waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha salla bw'aba mulabye ng'asaala tayagala asaale ara'aita yolaba otya in kana ala alhuda bw'abeera ng'ono bwe yeekiisemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali ku buluŋŋamu obuva eri Allah aw oba si ekyo amara bittaqwa ng'alagira abantu babeere nga batya Allah ara'aita olaba otya ono amutulugunya in kazzaba bw'abeera ye nga yalimbisa dde ebyava eri Allah nga tabitwala nga nsonga watawalla n'abeera ng'abiriwala watawalla n'abikuba amabega watawalla n'abisuula mu ggulu olaba otya yalimbisa dda ebigambo bya Allah n'abisuula mu gguluka alam ya'lam ye takimanyi omusajja oyo eyeeyisa bw'ati atulugunya nabbi ng'ali mu ibaada bi anna allaha yara nti Allah subhanahu wa ta'ala yasindika nabbi Muhammad eri abantu amulaba kalla mazima ddala kalla nedda ekigambo ekyo tukikozesa mu maloboozi ago abiri la in lam yantahi bw'anaaba teyeekomyeko ku byakola lanasfa'an tujja kumusikambula bimaasiya enviiri eziri mu kawompo yeeteeketeeka okubeera nti essaawa ejja kutuuka tumusikambule mu kawompo enviiri tumuwaleewale nga tumusuula mu jahannama kubanga akawompo ako naasiyatin kaadhiba ke kawompo akaviiriddeko ddala obulemu akalimbisa khati'a akasobya awo yali ategeeza nti omuntu omusobya omulimbisa obudde bwonna ajja kuyingizibwa mu muliro ng'asikambulwa busikambulwa ng'oyo falyad'u naadiya tujja kumusaba oba okumulagira tumugambe eri kigenda oyite banno be wabeeranga nabeeyo mu bbaala be wabeeranga nabeeyo mu birabo nga munywa omwenge bakutaase sanad'u zabaniya naffe tujja kuyita bamalayika bazabaniya be bamalayika abakuuma omuliro bwe nooyita banno bakutaase be wabeeranga onywa nabweyo mu birabo byammwe naffe tujja kuyita bamalayika abakuuma omuliro kalla nedda nabbi Muhammadi toyekaayo kyokola genda mu maaso la tuti'uhu togondera musajja oyo akuziyiza okusaala gwe genda mu maaso ng'osaala wasjudu ogende mu maaso ng'ovuunama waqtaribu onoonye okusemberera mukamawo Allah subhanahu wa ta'ala towuliriza muntu oyo bwe genda mu maaso n'ekyo kye twakulagira okubeera nti kyokola oyo muleke yabula tasobola kutegeera bukulu bwa Qur'ani tasobola kutegeera bukulu bwa Busiraamu naye alinda olunaku wamaanyi lwe gali muggwa lwe tujja okumusikambula mu nviiri z'akawompo nga tumuwalula nga tumutwala eri jahannama. Allahumma ajirna min annar, ay Allah tutaase omuliro.